Eno video egenda eri abantu basatu. Asooka ye General Yoweri Kaguta Museveni. Owokubiri ye General Sali Musale. Owokusatu General Muhoozi Kainerugaba. Ntaginzeko abantu basatu. Asooka mwanyina wa General Muhoozi Patience Lwabogo. Owokubiri mwanyina Natasha Kalugire. Owokusatu mwanyina wa General Muhoozi ndoza ye muwala wa Sali Musale gwe mmanyi, abasigadde sibamanyi. Sorry, ate si musango. Mpuliriza mwana bakatambi kano. Ngenda kubasaba bannyabo bentaaginze ku eno video. Buli omu respectfully antambulize message eno ate ogirabe ne taatawo. Ntegeeza ki? Patience Lwabogo, eno video ngenda kusaba noonya muzeeyo ogirabe ng'otudde naye. Natasha Kalugire, nawe era ngenda kusaba ekintu kimu, gwe nnoonyeza Muhoozi, General Muhoozi, eno video mugirabe nga muli mwenna. Nina ensonga lwaki mbawudde. Nina ensonga lwaki Patience Lwabogo musindise wa muzeeyi, Natasha Kalugire nina ensonga lwaki musindise wa General Muhoozi. Omuntu asemba ye Rachel. Rachel nakakutaaginga emirundi eja. Kwate simu. Duka misinde kapeeka ggulu, simanyi wa muzeeyi wogenda musanga. Eno video mugira baba. Ntandise bwe nti General Museveni ne General Sali Musale, ebyafaayo ebiri ku mitwe gyammwe oba mu memory zammwe mukimanyidde ddala nti we tuli olunaku olwaleero. If you can trace back the days of Mwai Kibaki e Kenya, no tracing signs we ba shifting okuva from dictatorship to democracy, ojja kukiraba nti Uganda tuli mu biro byebimu. General Museveni mpulirizamu katono, eno video ngekutuuseeko. Senga kakutanda naffe senga katutanda nofa nga tetufunye a people, a country, a nation centered type of a transition. Tolaba nti olaba oyina kyokoze Jeno, olaba oyina wojje Uganda, amaanyi go naago gotaddemu gagenda kuba gakufiiridde bwereere. General Sali Musale, with all the investments zoyina mu ggwanga Uganda, eziri financial, eziri social, nezo ez'obuntu, with all the sacrifices ze mugamba nti muyina ku ggwanga Uganda, senga General Museveni afa without a people-centered transition, without a clear structured transition, including all political forces, all cultural leaders, or all regions, including all religious leaders, senga kabatanda General Museveni nafa nga tetufunye transition eri people centered nga bwe kyali Kenya, ne tufuna transition eri mu happening olunaku olwaleero, e Kagame transition. Bino sibyogera nga mulaguzi, mbyogera nga a very good student of history. Nsobola okukubulira ekigenda okubaawo General Museveni ne General Sali Musale. Bwe mubanga mukyuzinze General Muhoozi Kainerugaba okubeera successor, okubaddira mu bigere, okuddira General Yoweri Kaguta Museveni mu bigere, in a Paul Kagame way, nina amawulire amalungi n'amawulire agasinga okuba amabi. Kantandike n'amawulire amalungi. Message yange gy'oli General Museveni ne General Sali Musale, nga mukyalina obusobozi, nga Katonda akyabawadde obulamu, kano ke kaseera okutegeka national dialogue. Kano ke kaseera okutegeka national dialogue. Mu involvinge bannansi, bannaddiini, ba cultural leaders bonna, ba political players bonna, okukkaanya
ku byobufuzi, ku ddembe ly'obuntu ne ku ntambuza y'eggwanga lyattu erya Uganda ebbanga erijja mu maaso. Ebigambo bino mbyogeredde wano ng'asaaga, naye senga tetufuna national dialogue for the future of our country, okakasa nti we can all coexist nga tulina divergent views eziri political, eziri economical n'eziri social. Temulaba amaanyi ge mwateekamu amangi ne sacrifice musobola okugamba nti muyina for this our country zigenda kubasala. Naye ekisinga okuba ekibi si mmwe ate era siffe, tewali agenda kwenyumiriza mu Uganda eri mu kuzimbibwa olunaku olwaleero. Obudde buno General Muhoozi kyoli mu kuzimba kisobola okuwa results for a certain period of time, naye kijja kuleeta catastrophic effects on this our country. Eryo ekkubo General ly'okutte lyali very good and applicable mu myaka emikadde egy'abannaffe ba Paul Kagame e Rwanda awo, naye eryo ekkubo bbi nnyo on this our generation. Fena tulina family awo Uganda, awo wetusibuka we waka. Eggwanga lino terina gwe ligenda kunyumira nga liguddemu akatabanguko, ate akatabanguko nga kagudde mu ggwanga nga kasanze eggwanga erina obusungu ng'eryaffe, naalumanya ne saalumanya buli omu agenda dugenderamu. Mu bufunze ke kaseera tunyige peesa lya research, ke kaseera tulabe ng'eggwanga livumulwa obusungu fenna wamu eri General Museveni ne General Salim Saleh mukole the needful. It's time you involve all the cultural leaders, the religious leaders. It's time you involve all the political players. It's time you make sure that the citizens are involved in this national dialogue. Musikinge national dialogue ng'obudde bukyali. Omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa ali eyo. Nkugambye senga General Museveni afa nga tetufunye a people-centered transition ng'eyali e Kenya awo, nga tetudisikasinze ku ngeri ggwanga gye lirina kutambulamu, okwawukana ku ngeri General Museveni gy'abadde alitambuzaamu ne General Muhoozi gy'awulira gy'ayagala okulitambuzaamu. Mpulirizaamu, obudde buno tebikwatako, obulamu butambula bulungi, naye senga ekiri mu kuzimbibwa kireeta effects zaakyo, tewali ku fenna agenda kubeera safe. Nobody is gonna be safe. Kino nkyogera as a student of history. Senga Uganda etambulanga bw'etambula kati for the next 5, 6 years, 7 years, tewali mwana wa muntu, tewali muzzukulu wa muntu agenda kwenyumiriza mu ggwanga eryo. Tugenda funa ekikyasinza okubeera worse in the entire history of our country. Mbyogeredde wano, nze Pius Facts. I'm a very good student of history. Ebyafaayo bya continent yaffe mbigoberera. General Yoweri Kaguta Museveni ne General Salim Saleh. It's time you get General Muhoozi convened into a very special meeting. Chakubiri, think about a national dialogue as soon as possible. Sengeyo bigana mulimbulira tuli munanga abantu beeyongera okubanga bakuba tooki mu bintu ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda, naddala eryanyi General Muhoozi Kainerugaba lyali mukozesa okubanga atulugunya Omunnayuganda, era ng'ebibuuzo byeyongedde okubanga bingi nga ansa ntini. Abantu beebuuza ye abange bw'obanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakyali mu buyinza, lwaki ebintu ebigenda mu maaso tabiteekako amaanyi n'amugamba nti munnange ebintu bwebiti biyinza okuleeta eggwanga mu katyabaga, lwaki asirise? Era abapulabudde bagambye nti gye bigenda mujja kyejusa. Ate ono yavuddeyo n'agamba nti mutabani wa Museveni alowooza nti munnange eggwanga ajja kgenda nalyo, alowooza ajja kubeerawo lubeerera. Mutabani wa Museveni alowooza nti ensi eno agenda gimalako ebbanga lyonna, talifa. Beefudde nti baagala kuwoninga Uganda ebeere famire ya famire, but akaseera katuuka by the way, era kajja kutuuka. Babeere nga
mu ggwanga tebakyalimu n'olulyo lyabwe nga terukyawulirwa. Ekyo kijja kutuukawo with time. Sisuubira nti mutano wa Museveni ayinza okulowooza waliwo generation jjajja okubeerawo amanyiire. Generation ejja okujja nga ya tabu nga n'abo abali mu magye bennyini bamwefuulire. So okulumba abantu n'okuwamba abantu without no reason, okwagala okutta abantu without no reason, kubanga oli mutano wa Museveni omenya amateeka nga b'osanze, owamba abantu abamu ne mubatta. But one day, one time, olibeera accountable kwebyo by'okoze. B'osiba balabe bali kukwata ne bakusiba mu generation eribeerawo. Okitegeera. So mukolenga ebintu nga namwe mulimu obuntu. Mumanye nti ebintu bye tukola naffe tulina families, nga kino kituuka ku family wange kiyinza kubeera kitya. Mulekera okutta abaana b'abantu. Ky'ekyamazima. Mulekera okuwamba abaana b'abantu n'okwasiba nga tebalina misango. Eno government ejja kuvaawo waddewo government endala. Mujja genda. So I think musoke mulowooze ebintu nga temunnakola. Naddala mu abali mu magye ne police abakozesebwa. Ono mubikola ku baana b'abantu. Bino ebikolobero mubikola ku abo abaana baganda bammwe be mutamanyi, basista bammwe, ab'eŋŋanda zammwe. Bwe mutano wa Museveni waba abakozesa, ekiseera kijja tutuuka ng'alimida nga bamukwata ng'enkyagenda kubeera nga abitebya. So mwe bannamagye n'abamagye bonna abali oba mulimu SFC oba ki, mulekera okukola ebikolobero. Mukole ekyo kye mwalayira okukola. Kino mwalaba nejjuzi Maama Janati yavaayo n'alaajana ng'abagamba nti mukendeeze ku bukolobero, mukoze ebintu bingi ebituteeka mu katyabaga nga ffe abawagizi bammwe, nti mukola ebintu obusungu abantu ne bumalira ku ffe abawagizi bammwe ate nga tebalimba. Ono naye alina kyagamba, abantu beeyongedde okuba nga bayisaawo message ate nkulu ennyo. Mugamba mukyagayizi kansuubire muli bulungi nange gyendi. Gwe just ntambuliza video yange entuukire ku buli muna Uganda. Oba abirimu oba tabirimu, oba ayogera oba tayogera, oba akola action oba tazikola. Nga tetunayiwa kino ki government. Buli muna Uganda yonna gyali mu ntaagingire. Oba ali mu Uganda oba tagirimu. Gwe mutaaginge. Mbadde nga mbagamba wano nti ekijja si muntu. Nze simala gwogera bwogezi mbwe ekijja si muntu nembirekawo. Wabula nkugamba ekijja si muntu oba kivudde mu guno government gwe tuli mu kugoba. Oba kivudde mu bana abalwanyisa ffe abagala obuyinza. Justin ekijja si muntu. Ekijja si muntu. Nina points zange bbiri ze njagala okukoonako. Kansooke nkoone kweneemu. Waliwo be nnawulidde bawoza mu government eno bali mukwata bannabyabufuzi ab'amaanyi bonna abali wano mu Buganda. Mu Buganda wokka bakwata. Ye Buganda yabakola ki? Simanyi biki. Bafuutu soja ab'amaanyi babakutte mu Buganda. Simanyi bannabyabufuzi ab'amaanyi mubadde mwagala babakwatewo. Gwe ani yakugamba nti obuyinza bukyukira Koboko? Ani yakugamba nti obuyinza bukyukira Ggulu? Bakugamba obuyinza bukyukira Arua. Obuyinza bukyukira wano mu center. Nabagamba ne bwaba muyimbi w'amaanyi ayina kusala kujja mu Kampala. Ayina kusala kujja mu Central ne waba ayimba Lukyoli okumumanya. Bano abasajja bakwata ensi ne bagifuula mbugo otajja Kampala eri yonna mu bibuga ebirala teri opportunities ziriyo. Mubalaba abaana bayayana kujja Kampala oluvubukamu ne bwabaludda wa alwana kuyingirako Kampala. Abasajja bwe bati ensi we bagizimba bwe batyo okulowoozesa region endala nti teri kiriyo era tosobola na kufuuka wakabingo oli eyo mu region endala oyina kumala kujja Kampala. Mugagga kigomanyi nti azina sente ezivuluja ng'ali Mbalala. Mugagga kigozimanyi nti azina ngali simanyi Bushenyi simanyi Rudawa. Bonna abagagga ba sente bagamba mbu abagagga ba Uganda bali wano mu Uganda Kampala mu Central. Omuyimbi wakabi bano bawazita ba celebrity simanyi babiki bayina kubeera wano ku Kampala ne bwaba si Muganda alina kubeera Kampala. Ensi bwetwe bagikola bano abasajja mu myaka 4 emabega. Babalowoozesa abantu nti ekibuga Uganda kyokka wano Kampala kye kibuga kyokka osobola okufuna opportunity eri walala teri. Kati ogwo omuyimbi owakabi ayina kubeera Kampala, omugagga ayina kubeera Kampala. Kye kikulowooza nti munnabyabufuzi ayagala obuyinza ayina kubeera Koboko. Gwe bakugambye nti obuyinza bukyukira Koboko. Era ayina kubeera wano mu Central. Kabe fuutu soja ne waba ayogera Luchope ne waba ayogera Luchapadola ayina kubeera wano mu Central. Amatala ugalina omukubiramu ne bamanya nti ono fuutu soja w'amaanyi ne bwaba ayogera Luchope ne bamuteeka yeruzira. Gojja kuwoza bannange bakutte fuutu soja abadde abeera Katwe abadde abeera Nansana abadde abeera Gindi naye ng'omanyi wagwanga ki naye bamusanze mu Central.
bwe batensi we bagizimba abasajja bano kati muhozi nzize ku muhozi taata nkwegayiridde taata nze njagala okulaba ku tweet ng'etuuseyo bweti ku tweet nga ne bw'ogamba okukwata emmotoka zituuse mu maka gaabwe oba mu luggya lwabwe buli munnayuganda alina okiroozaako kino kaabe nze kaabe mama wange kaabe tata wange kababe baganda bange kababe baani ne bw'ompandiikako tweet nti onneetaaga njagala ogenda okugituusayo ku tweet nga drone zituuse wendi buli munnayuganda alina okifiiringa kino omusajja yatalaaga eggwanga lyonna abalina ssente abalina obusobozi abalina resources mu ggwanga lya uganda bonna basirise bagawumbidde wallahi ekijja tekigenda basosola kino ekigenda okujja tekigenda kusosola ne bw'onaaba olina resources ne bw'onaaba oziina tayimu egenda kutuuka nga resources ne ssente tebikutaasa bisirikire essaawa zino ng'okyasobola obbikozesa n'otaasa eggwanga bisirikire essaawa zino ng'okyasobola obbiwa abanafu babikozese basobole okukununula gwe omugagga wallahi embeera egenda okujja egenda kuzingiramu n'alumanya ne saalumanya ne bw'onaaba oziina ne bw'onaaba ozirina anti omutamivu yabagambye kaalinde tata wamala omuwa obuyinza abo bakimanyi bulungi tata we tewali yamulonda ne 24% gye yafuna bakimanyi babbanzi be beegabire ey'omukulembeze waffe 71% bo ne bamuwa 24%. Bakimanyi nti neyo 24% gye baamuwa baali babbye enzibe eyaabwe. Teri munnayuganda abaagala. Gwolowooza muhoze ekyo takimanyi. Gwolowooza nti bannayuganda be bagenda omuwa obuyinza. Era kimanyi kitaawe yalina omukubira paasa amuwa obuyinza. Wallahi ne bw'anaabufunamu wiiki emu. Ne bw'anaabufunamu wiiki emu. Mukimanyi ono mutamivu ate omuguwa eddalu. Nnyabo ajja kubatogombula. Nga tafuddeyo nti oba oli wa bitiibwa oba toli wa bitiibwa oba oli wakyo oba oli wakyo oba oli mukopi oba toli mukopi ffenna tugenda kukiwulira paka nga tukoze kye tulina okukola paka mwabeefuula abagagga abalina resources nga muziwadde abanaku abazeetaaga okukola banunule famiri zammwe naye mwenna embeera embi egenda kusaasaana paka mu famiri zammwe newe munaaba musobola okweriisa omwaka mulamba nga temukola wallahi embeera bw'enajja mu Uganda tojja kusobola kudduka omutamivu ne bw'anaakwatamu wiiki egi kuba tetusobola mukkiriza ng'eno generation kubeerako mbu kutufuga tugenda kulwana okulaba nga tajja naye ne bw'anajja okumala wiiki emu bweti eyo wiiki emu buli munnayuganda ne bw'onaaba kapucola ojja kutegeera nti yagirimu mu butongole takyali mabega wa mizindalo ojja kukiwulira olowooza bakyawezaayo emyaka nga bakyali ku buyinza naye bagenda making sure nti mu gino emyaka emitono oba gumu oba ebiri oba myezi bagenda kukoleramu buli kyewali towuliranga nako bino byonna bye tubadde tusoma mu butabo bw'abalala wallahi ogenda kubiraba Uganda nga bikubisaamu emirundi nga 10 kati mu Kampala mutambula mwepima Kyagulanyi mwali atambula yeepima we yeepimira mwe mwali mu kwegadanga nga yali mu nsiko ali mu kulya bifene we mumusekerera we mukola mu bikomedi we mugenda we mulangirayo obulango gye mumulabye we muddusaayo ebigoye byammwe mulanze eyalo kati essaawa zino muli mu kwepima babayoola okufa obubi abeeyita abayaaye bageto bonna babayoola batambula beepima Kyagulanyi gyali ali mu kwepima byonna yabibagamba enfufu yagirya amasasi yagalya tiya gaasi buli kimu ng'ali mu babuulira miziina mwe nga musirise kati essaawa zino mwepima ali mu kwepima nammwe mujja kukiwulira awo tuvuddewo nga tweyongereyo mawulire g'enjawulo omusajja mukulu Chemical Ali oba Fred Kajubirumbwe alina kyayisaawo era ayogera ku nsonga ya Joel Ssenyonyi ne mukulu Generali Muhoozi Kainerugaba gye yamukoledde posite naye namwanukula ng'agamba nti munnange bamugase ku misango nti bagenda kumugatta ku fayiro eya Honorable Muwanga Kivumbi nti kye bapulaninga kakati Fred Kajubirumbwe agamba bw'ati. Mukulu Joel Ssenyonyi obaka tule bw'otusindikidde otugambye bw'oti otugambye nti kamusoma mu lusonga bw'abuwandisa agambye so I'm told there is a play to potentially add me into the terrorism file of Botambala or one of those files in court. Have said previously, when you fight corruption, it fights you back. Similarly, when you fight bad governance, it fights you back. Agambye, nti waliwo olukwesese olw'omuzannyo oguzannyibwa okumussa ku lukalala lw'abo abavunaanibwa emisango gy'obutujju naddala mu kkooti ey'e Butambala ewavunaanibwa Honorable Muwanga Kivumbi oba ne fayiro zonna eziri mu makooti ag'enjawulo bamuteeka emisango gya naggomola naye bamusibe n'akugamba nti bw'oba olwanyisa obulyake naddala ng'olwanyisa abalyaka bali mu gavumenti suubirayo nti obulyako obwo bujja kuddamu bukugoberere nawe bukwate
olw'ensonga buba bulina okulwana kubanga babulwanyisa ababukola bali mu gavumenti munda. Kati mukulu Joel Ssenyonyi, leader of opposition, sigwe wekka kitange, ensonga ngazi era ensonga ngazi nnyo nga bw'otogirowooza, wabula gwe oli prime target, kyetuyita prime target, kubanga ennaku zino zonna zimbadde nsirise nga nfuna information nga bakodiscussingako bw'otya basobola okukweriminatinga mu ngeri yonna esoboka. Nga bulijjo bwe mbagamba nti Museveni bw'akuwa security ye kennyini yetambuza information oba yesobola okuvaako enfaayo, ekyo nakyo olina okukiteeka mu bwongo, naye nga bakopulaningira okukweriminatinga era enfa z'obadde olina okufa gye buvudde kati no zonna zibadde ziri activated, kati baagala kuyita mu corruption. Ensonga lwaki oba baagala kuyisa mu tereza, ensonga lwaki bakola ebintu bino, one, baleka fayiro zonna nga ziri open and others are still at large. Teriyo mu nsi yonna fayiro gye bagamba nti others are still at large ng'ennamba eyazza omusango teriiko kkomo. Kino bakikola ng'olw'okuba bamanyi nti baagala kukwata buli muntu yenna gwe basuubira okuteekako omusango gwa buli kika bamuteekeko. Era nsaba lawyer ba National Platform ne baloya bonna mu Uganda batandika okubuuza ekkooti ensukulu mu Uganda lwaki gavumenti ereka fayiro nga nzigule nga buli gweyagala okussaako omusango ekwata fayiro nemuteeka fayiro gyeyagala. Ekyo kikola kimenya amateeka. Kati fayiro zonna ze balese nga nzigule ez'ebutambala ziriko abantu bangi nnyo aba National naddala bakagubiiru. Kino mugenda kyetegereza. MP yenna atali mu makoona, nkiddamu MP yenna atali mu makoona, omukulembeze atali mu makoona wa National Platform ajja kuggwera ku fayiro ye Butambala oba okuggwera ku fayiro ye Kanyanya okuli ba Edi Mutwe. Nkiddamu MP yenna oba omukulembeze wa National Platform yenna ayinza okumekezebwa nga atadde ku fayiro ya Muwanga Kivumbi oba ku fayiro ye Kanyanya kubanga bagiteekako nti others are still at large. Naye ekituufu kiti wogamba nti others are still at large, you have to mention those who are still at large and their number. But when you leave the file open without mentioning the names of those who are still at large and their number, that means nti mukikola kagenderero kuleka nga file mwagala kukwatirako bantu bonna. It's against the law and it's against the constitution. So kati kibadde bakikola ng'ebbanga lyonna nti others are still at large nga tebamentioninze mannya. Kino kiwa omuwabi wa poliisi n'omuwabi wa gavumenti okufunayo omuntu yena muteekako obuteesi namugamba ono gwe tubadde twagala katumuteeko ku fayiro eno. Ndowooza kitegedde bulungi ofunye okutegeera nti kasita bagamba nti others still at large nga tebamentioninze mannya gaabwe, kitegeeza they are doing that at their own advantage. They can pick anyone yamuteeka ku fayiro eyo nga ebaagala. Ne bw'ogamba nti others still at large, you should mention the names of those who are still at large and the number of those who committed crimes on those files. But there is no number of the people who committed there is no number of those who committed crimes, and there is no names of those who are still at large. Kiri open nti nange basobola okunga tebatadde ku fayiro ezo nga musajja atundu wano kafoomu eggulama. So yebeera bwere. So Honorable Ssenyonyi wonna wooli n'abakulembeze ba National Platform ng'omanyi toli mu makoona, kimanyi nti fayiro ye Kanyanya oba ye Butambala kwoli, naye provided mulina okwebereramu gye mulya obudde mutambula, bantu ki musinkana, amasimu ge mukuba, munyubya ne baani. Kano kanoting oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde munnange tujja kubanga tukomawo nabyo mu bujjuvu bwabyo. Tovaawo, tukyalina ebintu bingi nnyo era gwe tuula butuuzi kalira buli kiweetaaga okubanga omanyi wano wokka ojja kubanga okifuna.